Nze Adam Kungu one on one buli lunaku lwa kubiri bane honorable Mubarak Munyagwa Mugati gwa Bata eyavuganyako ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga president wa Common Man's Party. Ensonga nyingi nnyo zetugenda okukwata ku lunaku lwaleero naye essira tujja kulissa nnyo mu budde obusinga obungi kubigenda maaso mu Middle East. So tuula kalira gwayagala okutegeera olutalo luno wakati wa Amerika ne munywanyi waayo Israel ne Iran nga bwe tulaba ekyondo kya Buwarabu oyinza okugamba nti okuviira ddala ku weekend embeera ya kulwanagana ekyaletedde ne Ayatollah Ali Khamenei okuttibwa n'abakungu abawererako ddala mu ggye ery'eggwanga eryo. Nebikompola okasukibwa mu kyondo kya Buwarabu almost kyonna buli ggwanga kati yoyogerako bali ku bwerende mu kitundu ekyo Bahrain, Saudi Arabia ne walala yonna olabira ddala nti embeera tewoomeza ddala nakabululu. Mukulu ono ajja kuba ayongera okututemera bulungi nnyo olutalo luno ne gye tulaga mu kaseera bwe kati. But also wano ku butaka, even before that, Congo ekiri eyo nakyo the future is not certain. Teri amanyi kiddako naddala mu kitundu ekya Eastern DR Congo oluvannyuma lw'amagye g'eggwanga erya Congo okutta omukulu amanyiddwa nga Willy Ngoma. Ono yabadde omwogezi wa M23 twamala akaseera nga tujogeraku katono naye omwogezi waayo Willy Ngoma naye yattibwa emabegakaawo batugamba bu drone bwamusaanyaawo wakati mu ndagaano ezizze ziteekebwako omukono Washington Accord endala eyasibwako omukono ekatane walala kakati olaba nti wakati mu nteeseganya ate amagye g'eggwanga erya DR Congo ne gasalawo okubeera nti ate Willy Ngoma n'abamu ku bantu be yali nabo battibwa mu mbeera. What does the future hold for DR Congo? Kiki ekigenda okuzza emirembe egy'olubeerera mu kitundu ekyobuvanjuba obw'eggwanga lino yejjo gisobola okudda, because this has taken quite some time. Again ekyo tujja nakigattako ku nvumbo ze twalabye eggwanga erya Amerika nga ziteeka ku ggye ly'eggwanga erya Rwanda kukigambibwa nti balina omukono ku lutalo mu Eastern DR Congo era nti bawagirira ddala abajambula ba M23. Kati Amerika yatadde envumbo ku ggye lyonna erya RDF lino liri eggwanga erya Rwanda wamu n'abakungu bana mu ggye ly'eggwanga eryo okuli n'omuduumizi w'eggye lyennyini ery'eggwanga eryo General Muganga. Bino byonna bitegeeza ki era bigenda kubeera nga bizannya bitya mu kuzza emirembe mu kitundu ekya Congo. Wojja wano ku butaka president w'eggwanga again ku weekend twamulabye omulundi ogwokubiri nate ng'asisinkana ba Gen Z naye abakolera ku mitimbagano abamu bayita ba blogger neyeeyama okubateera bilioni 5 mu nsako yaabwe wamu n'okusuubiza okusinkana abamu ku bo nga bwe twalabye babadde kisozi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga bakufaamu ye eri mu kitundu ekyo. Waliwo bangi aboogeraga nti eggwanga lyafuuse lyakusabiriza busabiriza eddala nti ataasobole kutuuka eri president olwo taafune. Abalaga nti president emirundi ebiri ng'asikana abakulu bano mu byobufuzi abalaka ki? Mukulu ajja kutubuulira gwe tuli naye then osobola okwogera ku nsonga z'obwa speaker akadde bukanakakkiriza. But for now kkiriza akulamuseeko tubeere nga tutandika enteekateeka ey'olunaku olwaliro. Haji, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wiki ewedde twakulinda wano Sebo n'otalabika bantu bambuuza honorable ali ati ali bulungi? Nali bulungi sebo, nali bulungi mukama wange. Kuliko gy'obadde? Navuddeyo sebo. Akabuliro kunoonya muwogo. Omanyi bw'ova mu kalulu oba toteredde waloke ewungulamu n'onoonyayo ku kyokulya n'odda. Sebo oba wali naye ku musango gw'akasibandi kuba ye yaguggyeeyo yalagira likooti yasaba kooti emukkirize guveeyo kuba yali atte petition kuba president kooti nekkiriza kitegeeza mu Museveni takyaliko kabuuza alinze kulayira. Yes, nali simanyi lwaki eri agututteyo
because nga tonagenda mu kooti nsubira yandibadde yeepimapima nyina obujulizi nyina ki n'alaba oba alina buli yekwasiza mmwe nabadde naye wano ku Eagle Sunday weddenaga nti yasuubira mu okuyimirira naye nti yali ayagala biliyoni nga 5 I think either billion or $1 million 5 I think $1 million 5 okwekenneenya DR forms zonna onalewo Kasibante mugambe muganda mukulu Kasibante mugambe yo tagendayo yatugambako ng'agenda yagambye yabeebuuzaako nemukkiriza so tujja kubana that's what he said ku Sunday ku Eagle mubuuza amanyi essimu yange tuleke ebintu byekiyayi tebigasa amanyi essimu yange akakasa oba yali akubye ku ssimu yange obulamu bwe bwonna oba agimanyi gimubuuza nti essimu ya munyagwa eri oba ova kuno omanyi politics wano oba tomufudde eki simanyi nze mukulu Kasibante mu bulamu bwange naye kamusinkana omulundi ogwo twali ku program gye bayita Eagle tamanyi ssimu yange simanyi ssimu ye tankubirangako siogerangako naye wano kuva simanyi na bwayogera okujja kumulaba ku TV so talimba bantu abulira abantu biki bigendererwa ebituufu ebyali eby'omusango kyali ki ekigenda mu maaso ebyo byabwe yes sijja kugenda nnyo badde nebuuza bwebuuza oba akulimba kulimba $1 million 5 zaki zikole ki yagala kukola bagita forensic audit eyaki eya DR forms zonna nagamba ezo sente tazirina yemukuza wakiyagujje eyokubiri mmwe mwagaana okuyimirira naye siwe bikolebwa mukulu Kasibante in future weebuuzanga ku banno noyogera nabo ne bategeera ebigendererwa byo nawe n'otegeera ebyabwe yena si petition esoose okulemererwa okweyongera ino omwaka ogwa 2021 ezimu zireetebwa as an afterthought omuntu abuukabuuse awo ne babeera mu boardroom naga newayi tuzaako kaki tugende mu kooti endala bazireeta tusanitize ekiba kibaddewo nti omanyi President Museveni kati ekyo yakifunamu owangudde akalulu waliwo nakututte mu kooti omusango nagujayo nga talina bujulizi tizenaafu okulaga ensi nti mulimu demokrasi mu ggwanga olaba bagezaako n'okumpaabira ne balemwa you understand so ne begirayo omusango waabwe so plan kooti ebaamu ebigendererwa bingi byesaagala kuyingiramu saagala abantu bibeere nga bibakyamuukiriza mbaamu ebigendererwa bingi kati kigendererwa kya Kasibante kyali ki simanyi but I wonder kubanga kati bw'obeera presidential candidate ku level eyo gwe tomanya kikyetaagisa kuteekayo kyebayita presidential election petition mukaluko wa president tomanyi kikyetaagisa kukiteekayo oba toyina baalooya oba mupate yamwe temuyinaamu legal advisor ebyo bisiibyo those are pertinent questions wandi mbuuziza why should you kuteekayo omusango ng'ekiguumaazi omale ogujjayo ate obuleminga abalala yenyini yabanyonyola bwe yabadde ayogeraga nti naawe mwennyini and yakunokoddeyo nti ye bwe yali awo aba teyawabira Mwai Museveni nti yamubba yaga saamuwabira nti yanziba nawaaba fujjo na mivuyo gyali mu campaigns omuli ne Honorable Munyagwa okutaataganyizibwa ku rallies ezimu gye yayitanga nange kennyini gye nayitanga ne Kyagula gye yayitanga Honorable Kasibante nsobi gy'akola nze anyway ayinza okuba ngeri gyali mupya mu kino basanga olwa bamuwubisa he ought to have oyina otukubira osanga oyina by'otaalina byenandireese naye ne Honorable Kyagulanyi baali boogera simanyi biki bye baatuukako nze nali manyi n'omusango bagulimu babiri kubanga atayinza kyegaana baali boogera nze nga tayogera nange kati nze simanyi kyobo because oyinza okuba wali acting in good faith kige mazima ng'okolera mu mutima mulungi naye kati nze simanyi I don't know exactly kyekyali okubanga nze nali ntekagenda mu kooti ojjukira abaana ba Nuupu ne baŋŋamba intend to file a lousy petition nembalekera ekisaawe nempaka kiikyo bannaye asi ntondo omanyi nze manyi tutagendo gye tulimu abannauganda if you oba okiranga nze petition gyengenda okufilinga is a lousy one teekayo eyo
but nze blackmail najima kati singa nze nagenda nengujjayo yalya bandalaga yalya kyali kisuubirwa yagenda kola bino tugamba mukireke ekisaawa abakulu balwana abadde abokubiri yes so nze singa yanneebuuzaako siyinza kudawutinga nenze ndowooza yagenda as an afterthought ebiti biri ebiri byenkulaze alabika yakirowoozaako bulowooza nti tugende mu kooti naye petition ya Kaluluka wa president kintu kizibu nnyo yeetaaga okwetegeka nze singa yaŋŋamba twandika osanga would have joined forces petition ya mukaaga against Mr. Museveni's victory naye teri neemu yali esucceedinze tesobola you see waliwo kye bayita sima bakinagasa batula waliwo kye bayita the substantive test ojjukira ensala yali musango gwa Kizza Besigye versus Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka gwa 2011 mwe mwali substantive test mwe bagambira bali balamuzi 3-2 abasatu nga bagamba kituufu wabaddewo emivuyo naki ne tejali tejimala kukyusa byavudde muki mu kulonda eyo president matches tugirabanga sinungi ku record yesigeddamuzi tukiyita jurisprudence w'eggwanga lino naye challenging wanga kugiwaawo opposition ya wano tulina ekizibu tukolanga abazikiza omuliro firefighters ekintu kibeerawo ne mukiraba mufa kyokukirwanyisa mu kitereeze ne musirika lwoyagadde okukikozesa nosanga tekikusiba naye ng'obadde n'obudde bwonna obukikola ki kanku ekyokulabirako substantive test nti si tekimala mumazi genda simanyi bwenyinza kimivuno eri abatula ne bakitegeerera bulungi but tekimala mumazi genda mu kooti kugamba nti mwalimu effujjo mwalimu ki yo kooti yawano yakugamba yongera olage nti singa bino tebyaliwo nani ngenda kufuna obululu buti onaafune buno ekyo kitali kyangu you get the point meaning nti olina okusikaninga mu bujulizi bw'eggwanga lyonna ogende mu portal servers electoral commission ogende mu kikati abaffe obudde bakuwereddemu okufiling omusango bukumala okufuna ebyo that's the question and again ku kyakasiba nti in this case balangirira leero nga 17 nga 18 ateekayo nsuubira mwalimu okupakuka with all due respect ogende ennaku 14 tezimala tezisobola test eyo oba n'ogituukiriza tezisobola kakati nze njagamba mukulu Kasiba nti era nja mukubirako n'abalala essaawa etuuse kati waliwo ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda ezaalambikibwa kooti ze yalagira zikolebweko mu musango gwa honorable Amama Mbabazi ne President Museveni 2016 nja kusaba honorable Kasiba nti n'abalala tuteeke parliament kuninga eteeke mu nkola ennongoosereza ezo ze baalagira tuyiga okukolera ebintu mu budde that's it so mwami Museveni kulayira kati of course he was gazetted subsequently ne bamutwala mu court he won a petition he won the case oyinayo remedy kyenda so tulinde 2-3 okay good nga sinda kutwala wano njagala nnyo wana wa mwami Museveni weesinkanye abasajja bakulira ku mitimbagano but what's your take ku muliro oguli mu kusituka ku kifo ky'obwa speaker mu parliament muliro gusituka ngulaba naye tewali muliro mwemu mwagadde ogufuula omuliro mawu bagenda muwangula flat abona nitagenda bawangula flat ntunula mu maaso oli kijjukira flat you see simanyi kikirowoozesa mawu nti muganzi mu NRM simanyi I'm yet to find out wenamulanja mubuuza musajja mulungi muyivu ekimala muki mugezi naye sisuubira nti abe NRM ye bwalowooza bamulaba ye byeroozaako bye byalaba nja kuzza akatanga nga okulonda kwa speaker kuwe nga mawa weze olw'ekikumu 10 you think it's not possible tebusota ajabuza mawa aliyeka ajafuna ye 12 byena mbimanyi be succession of struggles eziriwo naye mawu tasobola kuwangula kalulu ako you see that first and foremost mu byempulyambo alina ba godfathers ate Anita Among alina godfather waba godfathers godfather wa Among yazaala buno bu godfather obutono bumwogerako mawu bwalina si mwemu how sure are you nti
Honorable Norbert Mao, godfather waba godfather itamulina. Tamulina intelligence jenyine emala okutegeera nti Anita alabika godfather omukulu yamwadde ekigambo kye. Ojja kulaba. Mao singa kibadde kityo. Singa tayebwa talina Anita ati. kungu yiga okulyanga emmere ogiwa obudde okute omale okolemu kajimu otuule olowooze ogatte dots. Eyo seti ogirabe eyo bajongedde ekisanja kati ekisigadde kubanga nalabye Honorable Among ng'ayogeza maanyi yaga nti tewali n'omu bw'ati agenda tulemesa nze ne depute wange okulembera parliament tewali waliwo omanye enkuba ng'enetonya olina obubonero kwolabira waliwo abantu those who matter abali mu circles za information nalaba juzi geno tumukunde nga essanyu lyalina okuba okumpi n'Amongo ne kaba kabonero akakulaga nti gwani gwolaba ne Mao Kabanda si secretary general PRU Yes. awagirani Kabanda secretary general PRU siwe kiri ali kwani no mukama we Jeno Muhoozi gye tugamba ayagala kwebuza ku taata we kusooka kakati Jeno Muhoozi bagenda mukutulira Jeno Muhoozi tata na kwebuza Kabanda wagirani Mungu yenkambi gye mugamba Mao kwe yekutte PRU ekyo temala na budde mulimu kuwagala ku humiliate Mao agenda kubeera humiliated really yes bagenda mu humiliating ate bamuteeke ku minzaani gy'ajjako bamuze kuwa minisita we but yagamba yakola consultations bwe yali ayogera eri abamawulire luli yagamba bannangiza okubategeeza nkoze consultations ezimala kakati nangirira mu butongole nti ekifo nkyetaaga nze kaadi gyazanya njiraba nayo nga ntuufu bo bagamba omukulu honorable omugenzi Katonda Musaasire Jacob Bolanya we yava bo bagamba nga Nairo Republic kifo kyabwe West Nile Acholi Lango bo bagamba emambuka kyandibadde kifo kyabwe ekyo tekirina kubaako debate kyo kisooke kibe kyabwe. You get the point. Ekyajalaga bayo n'abakulu b'ebikandooza nabo bakirimu kati Genosale olwokuba yafuuka waabwe bamulumba ndowooza eggulu ne bakimumatiza n'agamba I think so ne Genosale ng'ono omukulu w'amaze anointing omuntu Genosale talina makulu gajja kukola. So you read that Mr. Museveni ekambuzeeho nalewo Mao ate mutima mulungi kubanga is a former colleague in DP alowooza ki ekyali kimuwangudde embalala kuddamu okulonda president alowooza ki ekyali kimukubye Mao singa teyajamu Sebamala Mao baali bamuwangudde even we yamala okujjamu Sebamala ng'asigadde mu Lulume bayiga honorable naye akalulu abaali wagiza Sebamala ne bakawa Lulume honorable Mao kuwona bakabalira Mao badduka mu roomu za hoteli gye babalira akalulu waggulu naawona alowooza ki ekyali kimukubye Mao ekibiina kyayingira sorry teyakiyingira but abantu bakolagana nabo NRM kabiina k'abasajja nkwe ziri omwe kyali kikubye Mao nkwe za NRM yali mukulonda bamulabanga threat ku bibiina ku bifo ebisatu ebisooka ekya president ekya president eri amubala ekya speaker ekya deputy president vice president vice president ekya speaker ne prime minister kati mwabo bonna kuliko abakyala babiri abaali bagassa amaanyi bamumalirewo embalala emikisa gya Mao komba kubwa speaker giriwa gumu ku 10 omukisa gya Mao komba kubwa speaker kiringanga mukyala kigonyeza okugerezaako ngeri gye twasiibye kuwangula bwa Miss Uganda leka sijja kutabangula mirembe nga bwe twasiibye ono ndoza gwaddoyagula yoyo yennyini oyo kuwangula bwa Miss Uganda gye mikisa gya Mao okubeera speaker wa Uganda ono tayina ono bamwongedde Anita Among yakola kinene nnyo yanaaba ensonyi mu kalulu akawedde mu kampeyini n'akuba buli muntu nga tamusanyalaziza Anita Among yagenda wamwanga kivumbi kye yamukola okijjukira ne mu kampeyini batambudde mu Museveni agenda ng'atambula naye nga ayogerera opposition buli watuuka talekaawo nze muyinako ekkonda yagenda y'omu ku baatwala taata wange
ekipayopayo kadaala ka President Museveni era n'ayogera ebigambo byali bingi nga buli wagenda takulekaawo buli wagwa talekaawo opposition so kati kyengezaako okulaga nti President Museveni alabika yasiima omulimu Anita Among gwe yakola namuwa ekigambo kye nze bwe ndaba ate President Museveni tamanyikiddwa kulya bigambo bye kati ekyo kyera NRM esobola okuva mu maawo tebankola endagaano yenkolagana cooperation agreement nesi yabwa speaker omanyi tosobola kubanga wakasiramuka n'ofuuka imaamu bati Anita bava mu FDC Anita yava mu FDC Tayiwa yava mu FDC baali bakoze bingi nnyo kati yatandika butandisi agira atandika ekyo kibiina mawu bw'atayakyegendereza kyeyefuula kyakolagana naye ajja kola ebintu bingi Bajiri Bati Bukenya singa abanoonyako bajja munyumiza so obufunza akoota Mugalumonde talina chance talina agenda funa obululu ekinene nnyo 7-5 ate kankunnyonnyole President Museveni kana asitula essimu ye bw'ati ne mwakyoli ayinza okufunayo akakena ak'omulala ng'omu kana asitula essimu ajja kuba essimu kanguli ebitera okubaawo mu kulonda speaker naye si byenga ebijja okubaawo essimu zijja kuvuga zimala okuvuga okulonda kubeere kololo bajja kuleeta ekimotoka kya president bakiteeke emabega wa president atula watiikingira wajja kuvayo mubaka omwaga point of order madam Mr. Chair oba banamwita chair anti chief of justice yabaawo Mr. Returning Officer, is it in order for us to vote under a secret ballot while we are under cameras? Anake ziriwa kakati ababaka abalidde ku sente n'amasimu okumugamba ne kamera ziraba okugamba ababaka abalidde ku sente n'amasimu nti ne kamera zikulaba byotiikinga mawa jatuka mu boxing ankalu ojukira okulonda kulyo kwa Kadaga n'olanya okujukira president we yaliwo n'atuga nti yasola kuba masimu yasituka emirundi ena ku 5 kozi mu kimotoka mukiyita kabuyonjo baleta issue ya kamera nti eraba byetiikinga obijukira ati president ngafuna akade n'akyamako emabega n'abuuza omwana ndoza ali mu control room buyimiridde butya nanga kale tugende mu maaso okulonda kugende mu maaso oyo alonza atya talina chance President Museveni agenda ogabwa speaker ate agenda bwanita netayebu president yasala wani afuka speaker yagenda obugaba ne bannayuganda oba lwaki temuyiga nze problem gyenyina ne bannayuganda temuyiga ate omuntu wabagamba amazima mukaya na bukaya mawo oyagala kugamba nti ku bukugu bwalina ekyo takimanyi ku buyivu bwalina kinayinza okubanga takimanyi simanyi nabikugamba Kadaga neera owakana tamanyi kyazaako olaba Kadaga yali senior ku mawu mu buli kimu naye kyamuli oyo Anita Among agenda kubeera speaker ne Tayiwa nga ye deputy we tujja kudda wano Wanyoto Namuganza Mao eyo kakati Florence Asimu Akiki abekiriwo Alion abekiriwo bamanyi nti ekiri ekibiina kyo bamanyi bakizannya president ajaga mwena muveemu gwevaamu nja kuwa wenkuteeka omanyi atera okozesa approach eyo kati yaba amaze okusiiringa afuna ekifo kye cabinet okay good so twagala kugikomya awo tugende ku nsonga ya Museveni okusinkana ba bloggers simanyi bagoberedde babadde Kisozi era president n'agamba mu sako yaabwe agenda batira bilioni 5 eza Uganda bekulaakulanye president abalakaki abloga ngaba wadde obudde bungi mu byobufuzi president mapesa kiganyiga anti kakati fe byobufuzi bitawanya obutamanya nde natandika okurecordinga ne bloggers abamu bananga opposition banvuma nti ndi munabya ofuzi ndi fuse blogger ati president w'ekibiina akyabeera ne blogger oli fuse blogger nemba gamba Trump o America president wa America atula ku Air Force One ne blogger bannamawulire ne bloggers bwaba ina trip kubaako bannamawulire kunyonyo ejolaba ne bloggers nemba gamba mulooza mwe opposition tuli banene nnyo
obutanachali nga ba influencers bano tubateeke mu line, we are in trouble. Oba okitegeera abaana bano ba bloggers twandibadde ffe nga opposition tubabaka bonna tuba redirecting mu kkubo eriyamba struggle. Naye unfortunately abaffe betuyina abaffe tubakozesa mu kuvuma na kuwemula. Kati ye President Museveni bamubalira nti bano abaana ateeka akagunde kalabwa abantu 5,000 alina following 6,000 agenda okubagattagatta bonna intoto nga naba controlling etundutundu hafu ya Uganda baba nayo bati namba twafiirwa dda mu bayole bonna. Kati of course n'atayagala nga bamugamba UCC ejja kujjako tetujja kukkiriza kukolera wano ng'agenda. It is strategic. Nange singa nalina capacity teyandibalabyeko bonna nandibatutte nembawa ssente mu politics tolekera mulabewo gaabo. Naye bannaffe aba opposition mwabamwe mubakozesa kuvuma abaffe bo bakuvuma abatono bo kibiina okisanga kirina ba bloggers baakyo naye nga bavumi bawemuzi kirina abawemuzi baakyo. So kakati nze Museveni abo ddala batunyakuddeko bano bwe ye kyajja okukola nga kufuna aka secretariat kabamanaginga afulumya propaganda ati nekisaasaana owa point ogitegeera. Naye nga abaana abasinga bali opposition majority of them bali baana ba Nuupu batandika bawagira Honorable Kyagulanyi. Naye omanyi opposition yaffe abantu one tebateeka ssente mu struggle, number two bali selfish. Ayita omwana n'atuula naye n'amusiibula nga tamuwadde wadde ekikopo kya caayi. Yes, kati agende yettankanya tamuwadde na transport. Kati nabo bantu ekisooka baagala nabo okuyitimuka mu kariya zaabwe ez'amawulire. Ekyokubiri gwe tomulabyemu mugaso waliwo agumulabyemu. Naye ekyokusatu gwe tololangera wala nze nasooka nali presidential candidate ojjukira nga ndikodinga ne ba bloggers nga nze maze obabala. But nabo bloggers bamanye tebakkiriza nnyo kubakozesa bintu bisusse nnyo bajja kuggwawo. Mukwano Kasuku namulabye yegwedde bulungi nnyo mu maaso ga president n'asaba ebintu bingi omuli n'okusaba okusinkana number one mukyala Museveni first lady but also ne mwami Museveni kennyini president w'eggwanga naga nti mumpa akadde era ne bakkiriza president yagaye bakundeetere mukyala w'omukulembeze w'eggwanga bakuleete bajja kuba mutwalire bajja mutwalayo. Naye waliwo abakinuuliranga ekitabadde kirungi mbadde mbigubira ku social media eyo agenda naye kakati okusabiriza kuno okutwala anti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. Ekimazeemu bano abaana bonna amaanyi ati kye tulina okusalira amagezi kye balaba bayita abakulembeze ba struggle bye bakola. Mwe abakulembeze ba struggle bamugamba nti blogger yakoze byogende wa Museveni mwe musobola okufuna ssente ne mugenda ne speaker n'abawa ssente ne mugende Namibia. Muve Namibia mugende Jamaica aba mugende mulwanyisa budget kuzimalawo kubanga kungu tosobola kubeera byombi ova mu Lweru Triangle wali osobola okulangirira nti ngenze mu nsiko okujja ku gavumenti y'obota alina okoma okumbaga ya Mwannyoko. Kati goyinza okugamba nti gavumenti yakubye akalulu gye mubanja akalulu gye mwagala okujjako ate ekuwa ssente nti genda otambula ensi. Kakati omwana bw'alaba nti leader of opposition ali mu kutalaaga nsi kati yabuuza ki nze kiishiŋŋaana okwogera ne Museveni nfuneyo amabaati g'ennyumba nzimbe. Kakati ffe abeefuula abakulembeze ba struggle ffe twonoonye struggle lakizala abaana ge batulabamu okweyagala ate nga bakimanyi ssente ozijja wa Museveni. Abaana abo bamanyi abamu batumanyi n'enyingiza zaffe ajja n'alaba n'ebyozimbye n'abirabako. Kati gwe ye omugamba otya? So babadde batuufu okugenda okunoonya ekikumi. It's their choice. Siba politicians. Let them go bakole ebyagala. Naye nze kye mbagamba kiri kimu. Bo babeere ba journalists. Nga gwe bonkyaza wano n'okyaza n'ONRM. Bw'aveewa President Museveni running ebya President Museveni byakutumye. Naye nebyamunyagwa birunning n'ebyani birunning. Okay. Mu bimu ku byayogeddwa ng'oggyeko okusaba kubanga buli mu yadde yeekubira paasi. Sabo nsaba yakadde nkusinkane waliwo n'abamugambye nti kati mu gavumenti oba oba olonda ne ku bavubuka
manyi abantu bewa importance etabajamu kati Museveni atwala ekyo ekirowoozo kwaba akituukirize era nakkiriza nigenda balonda era n'abawa n'ekyokulabirako nti Evelyn Anite muvubuka namulonda nga ali mu myaka 2 era tuzze tukikola si kipya ajja kuleetera Nyamutoolo ajja kuleetera Lilian Abel ajja kuleetera ebyo byonna tebigasa you see anyway naye ng'ebyo of course yabadde nabo ye kyabaagala mu kiri eki kubajja ku opposition baleme kubeera kuwemula kola kyayagala to redirect them yes he is simply redirecting exactly neta ina magezi gali mu kubafunako ekirungi Kasuku yayogedde bulungi nti maama njagala kulaba tulye tunywe yayogedde bulungi Kasuku yayogedde bulungi nti maama njagala kulaba tulye tunywe namwagadde twogere muno ebibajja bimugajja kujja balye banywe agire naye tewaliwo kirowoozo I want to see him even mugambe neegwe wabaddeko kyoba because yayogedde bulungi bwege nti maama njagala kusinkane bakukadde tulye tunywe awo obudde ajja bumuwa bulungi asajja kusanga emmere bagifumbye ejjudde awo n'okunywanywe omwana kati ogenza ati olwo baba bafunyeemu at their level omanya let me tell you tubeere bamazima tuve mu byokujeregera va ku kino ekyastruggle ennene naye teri munnamawulire atandyagadde kumanyibwa president oba kujjako president baiti gyali mu nsi yonna newaba wa CNN newaba wa Al Jazeera namanya nti funye omukisa president Museveni agenda kumpa baiti president w'eggwanga yonna asibira wano so ekisagala mu kigere nga bannamawulire nga bo Bakasuku yafunye profile yo yeyongedde because even ne bannamawulire bibwiru bakiba bamulaba gwe nyina gye nabadde ne buli gye ntambula ngamba naliyo wagendeyo lwaki wali munnamawulire naye togenda nga munnamawulire golooza ekyo kiba kyakusaaga wali munnamawulire atakyagala so bo career wise bo bafunyemu naye ate beewa importance esinga gye balina bwa president tukusaba londa abavubuka tabiwuliriza bo bano bavuddeyo bafunyemu nga baba ne Museveni n'afuna do you have reasons to worry as the opposition now that yes Museveni mumulengera alinga abanyakulako ekibadde ekyammwe olina okutya bano abaana twalina capacity ne sente zibamala okubasigaza I sent Kasuku to go and talk to some MP on Mukono Road ku Kampala Mukono waliwo MP awo namuli recommendingira be MPs nga tukoze plan bwetyo nemuganda esijja kisobola nze kayogera nono tulabe oli yamugamba omuti Kasuku nze ebyo sibibeeramu munyago yabasobola mu abayaaye bwetyo bweyamuddamu how can you say that ku muntu ayina following ojo obuze Kasuku nagezako okukizimba wapi bemp baffe omanyi tulina bemp wano twali twabatuuma lya senator aba opposition ojogenderewo omukyaza waba kubuuza akola ati kongo muli mutya bweleeta omukono bwagalabula muli mutya kongo muli mutya esuuti empya gyaguze n'akoona akagatto twali twabakazaako lya senator gwe olaba enjawulo wakati wa bemp ba opposition n'abenarem nga bazze wano olaba emp ba Buganda n'aba up country nkusaba sikyogera mu mutima mubi you try gwe tandika okukigoberera otulye bemp ba Buganda wano n'aba up country abantu bakuwako bugalo buno kongo muli mutya kongo look at anidi n'omutunulira look at this one bamanyi oba bali mu ggulu bano abaana twalina okubagabana buli omu noba ng'oyinoona ngatenga kwa muyina ssente bemps you fund mwabayita bayaaye kati abalabyemu omugaso oli omuyeekera n'agamba bano mbeetaaga agenda kubaddamu abafomati abakolekya olwo esadani ojja kulanga n'abamu tebakyatukyaza abo Bakasuku baani so mulina okutyo of course you have kati oyinza okukalubirwa nga gwe kati ogende ewa Kasuku yes of course n'oyogera ebinyiiza of course ajja naye ajja kutuuka bamugaane munyago atoddamu muleeta then kati kijja kuba kikyamu kubanga ajja kuba compromise nze omulimu kyenkugamba nti bamanye let them draw that distinction bamanye nti ebijjulo emmere gye ndidde wa first lady ekomawa omulimu gw'amawulire gukomawa that professionalism naye disadvantage gye tulina abasinga tebasoma mawulire saaga bakitwale bubi
kakati abasinga they are influencers abatasoma mawulire. Kale kusanyuka TV kwoli 1-on-1 ne Honorable Mubarak Munyagwa Mugati kwa bata twetolamu eddakiika nga zizo katono tujje tweyongereyo n'ensonga endala. Good morning. Okay, kale tukyali fenna eddakiika 2 ze zaakayita ku ssaawa 5 ez'enkya y'olunaku olwaleero. Mwebale nnyo abagoberera Honorable Mubarak Munyagwa gwe tuli naye leero. Waliwo agambye wano, that's very true. My President Munyagwa is telling you the truth. President Museveni is the one who decides who becomes the Speaker of Parliament. Okabadde waliwo twatandikidde. Then ndabyeku wano omulala gaye Adam zikiriziganya ne mukulu Munyagwa tewaliwo abantu abazannyira mu kooti za wano mu musango gwa Corporation Agreement ogubadde mu kooti ya Ssemateeka abaawaaba tebaalinyayo mu kooti mu myaka 3. Ege naye ali wali kuga nti waliwo abatukira mu kooti nga tebalina nnyo kyamaanyi kye basuubirayo naye nga bali mu muzannyo kyabadde akugamba wano nti abaawabira abakola endagaano eyo eya DP ne NRM myaka 3 nga tebalinnye mu kooti. Njagala kujjayo, but before that, just in a minute, $1 billion Mwai Museveni yagambye okuteeka mu ssako y'abantu sente nezina kye zinaakola ku babloga abangi bwe bati tezirina $5 billion neera Kasuku bw'ategendereza zijja kusaanyaawo erinnya lye kubanga kati buli blogger amanyi nti baatuwadde ssente zaffe tezirina. There are so many, there are many of them, there are quite many in number. And anybody can be a blogger. Anybody can be a blogger. Even in me, nsobola okutandikawo gundi page, YouTube channel, tandika kufuuka blogger. I'm entitled to a share on that money. So Kasuku bw'ategendereza zijja kumumalawo erinnya lye. You need to be careful. If I were him, nandiyagadde mandilonzewo sort of a board to manage that fund. Okay. Zenembeera ebbali. Bwe nsinkana maama Janet wali mu kulya n'okunywa naye wanze mumpe ebyange. Ekyamwe nkikoze. Yandibadde bulungi nnyo. Okay. Good. Tugenda mu Middle East. Gye tuba tutandikira nga no tandikire Congo. Wootaali. Wile Ngoma. Gwe amaze ebbanga ng'otubulira ku M23 n'engeri gye yajjamu lwaki eri eyo omwogezi wa M23 wetwogerera mufu drone kigambibwa nti zakozesebwa okumutta mu magye g'eggwanga erya DR Congo, but yafa n'abamu ku bantu again abaali abakungu mu kibinja ekya M23. Olutalo oyinza nti lwongedde kunyiinyiitira. Twali tufunye essuubi nti emirimu gigenda kudda oluvannyuma lw'endagaano eyasayiningibwa mu America ne mu Qatar. Things are changing. I think first and foremost nze nalingamba nti M23 nera nkyogera abatulaba mu kitegeere ina legitimate cause. Bayina ensonga. Ng'ogyeko ebya Rwanda ne Uganda okweyingizaamu. Bayina nsonga ki? Minorities, Congo ina ekizibu kya minorities. Congo ina tribes nyingi, naddala ba minorities bangi eno mu East. Buli ggwanga lyeboodalinga n'amawanga mangi. Kati abafuzi b'amatwale baali basala boundaries. Tebagoberera tribes bajjanga bagobereranga physical futures. Nsozi, migga, you get the point. Kati nga bayinza okujja mu Banyarwanda ne babasalamu mu makkati. Nagamba no be Congo, eno Rwanda. Nenge eno be bamu bayina n'ab'Enganda across the borders. Webatuuka mu Bakonjo, bano Banande, oba Banyayira, bano Bakonjo. Bwe bati buli n'Arua. Abaruuru abalaba Abarua. Tulina abaruuru abali e Congo n'abaliwa e Uganda. So basalawo boundaries. Kane besanga Congo ina minorities nyingi. Okay. Minorities ezo naddala ziri no mu Eastern parties bo ne bazikazaako linnya limu Swahili's. Teyabona Abaswahili. Of recent nabanako bayita Abanyarwanda. But kyengeza kugamba nti Congo tukize tugaane eyisa bubi mu minorities ewaayo. Yes. So omuntu yenna waliwo ba integrating aba M23 mu magye ge Congo katono baba tebamalewo. So Congo eyisa bubi mu minorities ekyo tukikirize. Nera those are pertinent issues zayina okutuula ku meeza ziwulirwe. Ng'ogyeko interest za Uganda ne Rwanda ne Burundi eziyingiramu kubana bayina ezaabwe eza security. Kati Rwanda Uganda ne Burundi batte ekintu kyabali. Ate ne balitoba n'ennyo okukolagana ne bano bw'oba olina olutalo lw'olwana ng'olwayinira rights zo enabling state nebanga ena kyekwofalinze tosobola kigaana. You get the point? Because strategically you need it.
So M23 erina that problem. Ate problem ekuze. Njagala ogogolinge ekyolaba Venezuela, Congo ne Iran kyekimu. Enonya kyebayita the Donroe Doctrine. You go. The? Donroe Doctrine. What's that? D-O-N. Just a minute. Oyagala mbeeko ne kyennoonya wano. Tukirabe tukisomeka abatula abafu. D-O-N-R-O-E. R-O-E. The Donroe Doctrine. Kinoonye kosomayo line nga 3. Okay. Kiri wano. Kigamba the Donroe Doctrine, alternatively styled as the Trump Doctrine, is an interpretation of principles of President Donald Trump's foreign policy in the Americas. Yes. An adoption of the Monroe. Yes. It describes a perceived desire by the second Trump administration to assert American predominancy in the Western Hemisphere. A doctrine ya Donroe, the Donroe Doctrine, yabeera ibajija mu the Monroe Doctrine of 1823. Monroe Doctrine yaleetebwa President wa America aliyomuyita James Monroe mu 1823 ng'egamba America tegezanga nekkiriza competitor yenna mu Western Hemisphere. Kakati Trump yadizemu n'agizuukusanga nga tulina okugoba China ne Russia naddala nnyo China mu Western Hemisphere. Ekyakwasa Maduro kuguza amafuta ga layisi China. Onfuna nga balina okugoba China eyo wansi. Western Hemisphere waliwo gye bayita the prime meridian muba basoma geography bagimanyi. Ensi eno erina enkoloboze ezijawulamu. We have that meridian zigenda waggulu. Waliwo line gye tuyita is it the prime something meridian eyawulamu ensi ebitundu bibiri, the Western and the Eastern Hemisphere. Western Hemisphere yerimu Congo, yerimu America, North America, South America, ennyanja eyo the Atlantic Ocean, noja ne parts za Africa. Kati fe tulilaikira okubanga tugwana mu Western Hemisphere oba tuli baneighbors ba Western Hemisphere. America egamba saagalayo China. Kyovola yagenze eri mu Latin America, Venezuela nejayo mukulembeze ne mukulugusa ne mutwala. Egamba China webadde ja resources zone za layisi ez'obwereero be za layisi nyino gigobawo. Okay. Mu Latin America yagigobye eri mu kugigobayo. Trump mukulu Kisekedi mi weeks mmeke mabega yagambye America nti ngwadde access ku byobugaga by'omuttaka byonna mu Congo. Jukira ebyobugaga by'omuttaka ni abadde abifuna mu Bachina badde basoma gold ne coltan. America yadde ino okuyingira amangu endagaano eyamba Congo ebizibu byonna. Nera aba M23 amandaba in good faith kati olutalo lwaponye muveeyo. Olutalo lwaganye muveeyo America ejaba malawo. Really? Nkubulya kibi nnyo. It's very unfortunate nti ba America watunulidde interests zaabwe nga tebalabye ebizibu byaba M23. You get the point. Nabo balina issues boziwuliriza bobigoberera n'ojambira ebya Uganda ne Rwanda. Owulira nga abaana nabo balina issues. Now it's very unfortunate nti America already yatunulidde interests zaayo. Tunulira bikula the Powell Doctrine. What's that? The Powell Doctrine egamba America terulumbe nga nsi yonna okujjako ng'erina interests zaayo zeerabe ezirayikira okutaataaganyizibwa. Naye bw'ena ekizuulanga eneekozesanga eryanya ekkambwe ennyo okulanga emalawo threat. Ekyo kyewalaba enkuba gye baakuba Wile Ngoma with that precision, millimeter precision nti ali wano mu mukube. Yeri endagaano ya America gye basayininga ne Congo ntujja kusharinganga ne intelligence information. Congo ne bojwa drones zeza amajege Congo nojwa drones zeza no beera nago okudictating a target. Bamanye nti oli ali wali vagamba nti omuntu ali ku NBS wano but okumanya nti ali mu room bweti gye mba mukuba ekyo kiba kyetaaga that precision ya CIA. So the Donroe Doctrine is to the effect that mu Western Hemisphere bajja gobayo China ne Russia. Ne wanaaba wano fa batali nnyo mu Western Hemisphere bagiriraanye Uganda nga bakasa nti China weeri bajja gigobawo. America plans, China plans to attack Taiwan before 2030. America egenda kulwenyigira mu olutalo bagenda kuba Taiwan, bagenda kuba China. You predict that? Yes, America ejja kuba China ne Xi Jinping bajja mukwata. Naye baagala okutuuka ku China okulwana nayo nga China ba allies. Abaliwo nga babatataganyiza obanga babakubye. China gye badde ja resources
enyangu bajja kusibawo nati bagigobeyo ne ba allies nga Iran kubanga jukira Ukraine yadde Rwanda ne Russia Iran yawa Ukraine yawa Russia drones kati basuubira nti olumba nga China Iran esobola okuyamba China kubanga mulwanagana ne China so disorganize China disorganize all its allies mugenda okutuuka okulwanagana ne China nga China teyina ally. Okay, alaba Sanyuka TV ebimu ku bifaananyi bya for example oyo musajja bamuyita Wile Ngoma gwe twogerako Honorable Munyagwa ekifaananyi kiraga bamasina raabo be humiliating quickly kakati America yagikozesanga opportunity America awo yabaleka ba humiliating aba mercenaries because America itenafuna interest Congo Congo yayita America nga kama bafe diru yino America yakyusiza bukyusa nedeno naga muveeyo kati genda bakubojja kulaba kyovala yatadde ku Rwanda sanctions bikyegenda bayisa bubi M23 kati bwefuna chance eteese bwe bateeseza e planning olutalo lugenda okuba oluzibwa ennyo nenge withdrawing edda. So America olw'endagaano gye yakola ey'amafuta by'obugagga mu DR Congo yasazeewo eyimire ne gavumenti ya Tshisekedi eri nayo egenda kutraining abapoliisi eri mu kuba training ab'amagye ba Congo sharing intelligence kyekikulu sharing intelligence information ne government n'amagye ga Congo kyekiri deadly nkibi nnyo. So then because watugamba nti amagye ge Congo manafu nnyo ekigenze wala some of us were shocked okulaba that precision nga bw'ojogedde target ne bagati tebalina capacity Congo tayina capacity ekola mission yeyo ngeri yokka with that technological precision tesobola CIA yagabye coordinates tebanimba ali awo ate mpulya mbu ne ame command oba General Sultani Makenga nembu yali wawo mu kifaawo mpulira yabagamba mbu yaddukira mu kyakye yali okumpi amu yagamba nti yafuna ebundu namuleeta omujjanja I don't know but it's very unfortunate nti M23 efuse collateral damage mu ntalo za China na America kozi yaabwe egenda kusaanira waawo bwaba bageze America we batuukirira negeza okubawa garantinga babeere mu Nigeria Congo baba integrating bateese bayingire ne bagenda kubayisa because America 70% of the coltan deposits mu nsi yonna ziri America ziri Congo coltan ge mafuta gensi akozesa mu electric batteries n'ez'emmotoka amafuta ge tugenda okuddako okutambulako ku motoka zigenda okuddako kuvuga ze amasanyalaze deposits ebitunu 7 ziri Congo China ebadde zisimu. But is it worth it? Tshisekedi oba Tshisekedi president w'eggwanga lya Congo okusalawo nti in exchange of our resources mujje muyimirire naffe tulwanyise obusajja buno. Do you find it worth? It is because at the end of the day bano singa babi offerings nabo M23 nga sa America emide ne Tshisekedi ewamba Tshisekedi mu wiki 3 abawedde abali batandisa bagenze baade bajja muwamba tomanyi jeno oba minister wachi wa Rwanda James Kabarebe yaliko wa komanda wa Congo kati ayinza okuba ne officers balina bonna bayotegenda mu achovola waliwo ziri defections nga balumba ekibuga officers ba Congo ne badduka ne balekawo emundu na biki ne badduka ne bagenda amagye ga Congo so Congo tebadde na maanyi galwana ne M23 ekyusiza dynamics America kuddeeri. Okay, kati kirekawa endagano z'emirembe ezitekebwa ebyo byonna temuli American interest first wonna osoma kibayita the Paul Doctrine ojja kitegeera. So America yali ebuguyaza bano bwe yabayita mu Washington ne bateesa ngo bajja kuteeka sanctions no ne kungo oli mubi you are very bad kungo yave kubanga you see Honorable Munyagwa kungo yave family no muteeseganya abantu bayise kubatwala President Paul Kagame, President Tshisekedi, omukulu wa Angola, President Trump. N'abaana ba next media muli babi. Why are you going there? Tukitwale wetti abatula bakitegedde. Interests za America yo interests zayo zisooka. Teyina bye bamombo ina gweyamba kumwe. Yes, ezayo zisooka awo. Nera nkulayire bwe zirabikira kati ekigiri ku mutwe China
is trying whether out of naivety to outcompete America mu fields bili nti mu economics na military. America chetayagala. Ate nejja nekawangamula bayogera ku de-dollarization. Ojjukira nti mu BRICS tulina okusanyawo kye bayita dollar mu BRICS. Yeah. Tukendeza amaanyi ga dollar mu nsi yonna. Neera amawanga bangi ne gayayanira okujoyininga BRICS. Ogamanyi nga ne Iran mwebadde. Gona ga Venezuela ngagala kujoyininga BRICS. Those are partner states. Yes, partner states. Yeah. Iran yadayagala kubeerera ddala member wa BRICS. So America era nzo mukubakkiriza nti Uganda nayo ino okuva mu kyokubeera partner state of Uganda talina kusemberera BRICS ojja kutuleetera ebizibu. Uganda patina wa fine kuba America ebyo muveeyo eyo mujja kuleeta emizitawana gyabwe. China can't protect you. Russia, they can't. Whom have they protected? Muleke kuwakulira ggwanga lyaffe ttono kuli wakulira ntalo zisusse. Kati gwe kyola BRICS esobola America. Bali mu kuzimba kyabwe. Bagenda kizimba ddi. Okay, still talking olutalo erigenda maaso mu DR Congo. Jo ekiro twalabye gavumenti ya America givaayo okulangirira nti etadde envumbo 1 RDF ejje ly'eggwanga erya Rwanda. Okay? N'abakungu mu ggye bana ab'amaanyi ngebavunaana kubaako na kye bamanyi ku bigenda maaso mu ggwanga mu Eastern DR Congo. In fact mu bano nabadde ndaba kuliko Vincent Nyakarundi, ono ye Army Chief of Staff owa RDF ate nga senior commander mu ggye lya Rwanda ery'oku ttaka. Then olina Ruki Karusisi, ono na Major General era commander wa 5th Infantry Division ey'eggye ly'eggwanga erya Rwanda. Then omulala ye muduumizi w'eggye lyennyini erya Rwanda, Chief of Defence Staff Mubarak Muganga. Then oyina Stanislas Gashuji, ono yalondebwa nga Special Operations Force Commander ng'ennaku z'omwezi 13 rather 15 mwezi ogwokusatu 2025 okudda mu kifo kya Karusisi wali. These four and the entire army yateereddwako envumbo. I think they are trying to mount pressure President Paulo Kagame okulaba nga despite omulimu gwe yakola gwonna Congo, because abakabaleebe bani bazimba eggye lya Congo, the post Mobutu, you get the point. Yes, but I think despite kyebakola kyonna oba ekirungi oba ekiri kitya e Congo bagezaako ku mounting America, mounting pressure ku President Kagame, making sure mbu one alage Congo tutandise okukola omulimu tutandise okukola mulabi. Ekyokubiri, Kagame weesonyiwa ensonga za Congo. Yes, Rwanda mwesonyiwa ensonga za Congo. Ekyokusatu tukanga Uganda mwete musitula n'omuntu endoza mulabyo bwe tutandise. But America nsuubira approach eyo tejja kukola. Envumbo. Tezijja kukola because muba mu sacrificing abe mu 23 in the name of your interests. Nze ndowooza America kyeyandikoze yandifunye president wa Uganda, wa Rwanda, wa Burundi, wa Congo, ne bagenda maaso ne engagements on how best to sort out the entire mess there inside. Yes, and I think they are trying to put maximum pressure, to exert maximum pressure on President Kagame. Simanyi lwaki James Kabarebe yabuzeeko olw'okuba nti kati takyali mu magye naye kirowoozebwa mbalooza mbu Rwanda erina connection. Ekituufu kyo kiri nti America nga teyimiridde sayidi eri abaye mu 23 okuwamba Congo ddakiika. But I think kikyuse. But I think His Excellency Kagame amanyi, bani President Museveni can advise, bani bamanyi, but I think kikyusa ate kibi n'amawanga gaffe. Americans won't allow Chinese to be in Congo. Nze njagala kuwa bakama baffe information President Kagame, President Museveni bakimanye nti America mweno Donald Doctrine tebasobola kukkiriza, bali mu kugezaako to strangle China buli webadde gye ebintu eby'obwereere. Congo ate ebadde kimu tebagenda gikirizaayo. Okay, oluvannyuma lw'okussa envumbo zino ku bakungu bannejje, I don't know the implications of that.
number one bwoga nti ejje lyonna olitaddeko envumbo Rwanda erina amagye mu mawanga agawerako mu region eno Mozambique ne walala kakati bwoga nti ejje olitaddeko envumbo ate agamu serving interests za America kubanga nga kati esi contradiction kusaidia America kati Uganda okubeera Somalia kiyamba America Rwanda ogenda Mozambique kyerimu ekyokulwanyisa terrorism kiyamba America, those radical terrorists are from northern Mozambique. Kiyamba baba ku border ya Tanzania ne Mozambique. Kiyamba America because risk Rwanda ja taking ogende Mozambique. America etenyo kuteeka abasirikale bayo kati kutaka mu riffraff armies west yo. Yes, ebegenda firwa abasirikale bangi. Nenga ba Rwanda, Uganda, Burundi deploy. So bona bali America nabe betaaga. That's why nayo giraba. I thought nti yadeja rushing eteka uko Paul Kagame ku sanction yali badde papier neba mwetaaga naye bwogamba nti ejje lyonna RDF ejje kakati Mozambique banakolayo batya ate nga ne Mozambique they are in your interests America tekulimba mission ya Rwanda Mozambique America ejetaga ne Bungereza ne Bufaransa kubanga ne company yali inokusima amafuta sijui in that region nabo yabo yaba westerners Rwanda irwanira kye Mozambique chobombulira itikiriyo so I think America but later on I think they will baja gaining some sobriety but ulene bana bakulembeza Rwanda ya reactize ku mvumbe zo nekiwandiiko kyenje kusa producer fatuwe bajise one-sided sanctions. Yes. And I would read ngabola ekiwandiiko ekyo ku screen yo Rwanda regrets one-sided sanctions and the sanctions issued today, that was yesterday, by the US unjustly targeting only one party to the peace process misrepresent the reality and distort the facts of the conflict in the Eastern DR Congo. Nebirala kiwandiiko kyekyo ebyenva kugamba mbabulira Americans mukirize mugande government ye Kinshasa ina problem corruption that is thinking to the high heavens no sanga licenses simibwa minerals nga zina family emu Congo ina hemorrhage nti minerals zifuluma in tons and tons nenga abakongo kye bafunye mu tekikola ki tekiriwo tribalism ate whatever no wabawo sort of inspired state inspired violence gekolebwa ku minorities etasobola kugumikirizibwa omuntu yenna with always Rwanda involved with or Uganda involved Congo eja kubeera ngerimu instabilities so America claiming nti Paul Kagame ne Rwanda bayina amagye Eastern DR Congo what the other day nalaba President Paul Kagame ngamunamoli yambuza naye dala muyina amagye Congo leo kumuga wesibye nnyo ku topic eyo kisho jagala ko topic eyo nganzibu nnyo kusaidia yafe topic eyo twandigirese kisoboka because there is a threat no quoting of America ne woba chose kanko answer Rwanda Uganda okuba na amagye Congo Rwanda okuba na amagye Congo Burundi okuba na amagye Congo Zambia okuba na amagye Congo it is possible nero gatandi badebwe nandi ewunyiza because Congo is a big continent that is not managed properly especially Eastern DR Congo especially Eastern DR Congo it is a safe haven of all buli omu yali etazo genda exactly so Eastern DR Congo alinga mukazi mulungi exactly you can create a buffer zone buli omu amweyunira abalabe bange mbalaba wano ne kubalindira ku border they can easily overrun me antekeyo ka buffer zone nga bwemba monitoring when they regroup I disperse them so what you get the point buli mmoja bikole Congo teri managed properly Congo the ultimate solution will be kujisala salamu banzo jikola mu the semi autonomous states the Kivu state ne wabere democracy Kivu nga bali semi autonomous the Katanga state the what ne Congo zeno gundi za Eastern bayino zisalamu. Do you find it okay that tunoonya solution mu Eastern DR Congo nga tuddukira mu America for example alibadde nkubuuza Mwai Museveni aliwa mu kutabaganya oba mu kuzza emirembe DR Congo ng'omusajja omukulu ate mu region ye mukulembeze kati wana asinga obukulu Barroso n'okulwako Barroso n'ebintu by'entalo ebyo walibadde osubira nti yalibadde pivotal yandibadde key
mu kuzza emirembe, but instead tugenze Washington okumala ebizibu byaffe mu Great Lakes region. Tulina kye tuyita the liberal world order oba the rule based world order ey'obuntu kati olimu ekyo eky'obuntu ky'obwa Sseruganda naye kati world order gye tuyingidde bagiyita the American bounded world order. The American bounded world order it is very clear. It is pursuing the Donald Doctrine. And the cardinal leading principle is might makes it right. Owaman. Aba omutuufu. Kati America teyagala kumala gamba ebyenfuna weebiri nti China eva wano kati oyagala tukube baani. Oba betukuba be batuufu oba be bakyamu bajja kukuba. Yes. Might makes it right. Okay? Your world order gye tulina. It is a very dangerous one. Wow. Yes. Okay, kusanyuka kwetuli one on one. Honorable Mubarak Munyagwa Mugati kwa Bata, former presidential candidate. Bwetuli kiriza twetolemu tujja n'ensonga z'ekyondo kya Buwarabu Middle East. Iran eno nga tugenda okuwula Honorable Munyagwa. Nga watendereza Iran wano. Nga watiitibya Iran wano. Naye ndowooza gw'omu kwabo ebigambo bwe byakalidde ku mumwa. Ayatollah Ali Khamenei is dead. He's dead. Ate nakyogera last week. Nina afanga ng'anyiga enkukunyi bwoti. Nakyogera before the attack, 3 days before. Eryanyi wasuubiza Iran lyeyinaliriwa. Before the attack nakyogera nalyoba ku blog omwoyo kasuku live ne mbagamba America is going to decapitate the government in Tehran. So manyi galiwa therefore. No, if you can't protect your own. Anti kakati decapitation you can easily kill a leader. But government inetagwa okimanyi ekyo a regime ne commander in chief byawukana ne government inetagwa kazi josumule kale tukyali fenna webale kubanga okya tugobera eddakiika 25 zokka zizibule ku essaawa 5 ezenkya y'olunaku olwaleero. Keep the conversation ng'okozesa hashtag sanyuka 1on1 hashtag sanyuka 1on1 tubeere nga tukufuna bulungi nnyo olunaku olwaleero. Messages ziri wano genda ku nsonga gye tubadde endala but waliwo message endabye wano. Good morning Kitengeja Alan Wuno. Good morning my brother, send my greetings to Honorable Munyagwa. I really like him for being very resourceful when it comes to international politics. Kitengeja Alan agatakuvaako bwe kituuka ku international politics. Well, tugende ku Iran, America, Israeli batta abazuizi kasuku ne mugamba Ayatollah Ali Khamenei, yes. n'abamu ku bakungu mu magye. First of all, did you expect this to happen? Yes. Nakyogera 3 days before the attack. Then you were very hard man to understand. Yes. Wamala nange ebbanga ddene wano ng'otendereza eryanyi lya Iran. Khamenei bamusenga nkoko. Kakati you see enkoko tebagitisa mizairo za 3 tomahoko mizairo za 3 teyafuddenga nkoko yafuddenga jeno but Khamenei yayina enjogera za mirundi ebiri. Ayatollah Khamenei, you know, it was a theocracy. His government was and is still a theocracy. Theocracy, government ekkiriza mu ddiini. Ayatollah Khamenei yakola summon. Yakyalira entaana y'omwami gwe yasikira Ruhollah Khomeini gwe yaddira mu bigere. Najja Khomeini nga bw'ayogera ku bazzukulu ba Nabbi ababiri, owulira nga ayogedde ku Imam Hassan abajja kuteesa. Naye nga bw'owulira mu hutuba nga ayogedde ku Imam Hussein abagenda kulwana. Akati kujju someone gye yasemba yayogera ku Imam Hussein. N'otegeera nti ono ne ngamba gwe nali naye ganayiriyo kwoyo kasuku ne mugamba azze kulwana. Abamerika bakitegere nti Khomeini agenda kulwana. Tagenda kuteesa. Ne mugamba they are going to decapitate. They are like the simanyi lwaki bakibaze bayita Iran. These Americans facilities balesawo, they are going to decapitate the government in Tehran. Trump n'abazanya kodyo nabwata imunaga inteseganya nzwadde obudde. Nemo obudde ezo aircraft carriers olaba tezibeerawo zokwa zibako bu drone obukette ekiro ezikola ki oba baketta CIA bekola. N'ekimanyi nti bajja kukola ensobi they are going to be the government will be decapitated. Decapitation abali abatulaba kwe kutema ku government omutwe.
but amagye ga Iran one manene bogata kuba reservists kagagenda mukakadde. It is like a hydra. Amagye g'ekiyekera bagazimanga amagye g'abayekera Uganda, Pakistan, Rwanda, I think bazimba amagye galinga hydra. A hydra gwe musoto gw'emitwe mingi ebaguyita hydra. Bwotema guno omutwe guno nga guno gutaking over. Bwotema ko guno nga gutaking over ge magye ga Iran. Kati simanyi Trump oba yakalichulatinze bulungi. Walo Genowe yamugamba nanga I still repeat it. Bali bamuganda to decapitate, decapitating a government ya Iran kugitemako omutwe. Wow, Iran si Venezuela. Iran basajja bali battle hardened and it's a theocracy. Kwa tunaba nobude nja kunyonyola theocracies characteristics zazo. Kakati buli rotema once you decapitate a hydra. Ngochimanyi bunchi waliyo general inzo okujja. You are risking okujja wategeera ne wajja atakola ki? Atategeera. Abadde manyine bajjeno for lack of a better word mulimu abayina byafiirwa. Kati n'omujjawo ne wajja kiface munyiga munjogere ya leero nga ejjeno. Ye mulwanyi. Nga uli ejjeno Muhammad Yani kati akulya IRGC. Kati bazimba ejjeri ya Iran nga lirimu amajenga asatu. Mulimu egujjeri eggwanga the National Army. Mulimu the IRGC ebadde ekuuma Ayatollah Khomeini ne government y'obutagwa. Erina abasirikale emitwalo 12 n'ekitundu. IRGC yekola ebyo kati byolaba. Kasuka missiles kola ki. Kati problem joyina nti otemye gobadde oyina n'essimu ye n'omujjako. Kati waze brigadier general ne bagamba kati taking over je. Oli abadde 4-star general. Kati balese 1-star azze. Gobadde tonyumya naye. Ye kyakola akwata zino codes nagatukubewa. Okay, chenjagalo tegeera. Iran teina defense systems z'amaanyi. Ebikompola bino byayiseewa. Batulaze compound ya Ayatollah nga ina sense busebwe. Yensobi ya Maduro gye yakola naye nawe gye nali kugamba. Abatulaba mbategeeze ebikozesebwa byokulwanyisa bya America biri ahead nnyo ku bya China ne bya Russia. Iran ina defense systems za Russia ne China n'ezaayo. But defense systems zino ziba zina kuba ziwuliziganya integrated nga zino kuba ziwuliziganya mangu. Kati bwotadde ya China wano eya Russia wano eyo. Eya Russia eya China bweraba omulabe waliwo ka time lag akempuliziganya obanga atadde obwongo obusatu awamu bukola omulimu ogwo tebuba bwongo bumu. They are not integrated. Eya China bweraba omulabe weekunyonyolera nti omulabaze ennyonyole eyo ng'osanga eyo weeri bakubyewo. Russia ekyakubisa Maduro neera kuba na defense systems za China na Russia. Okay. So Iran yabadde nazo nenga tezini integrated. Finally Khomeini yatibwa. Yes. Babadde bamwagala okumala ebbanga. Government neza America zibadde nga zijja nga bagezaako naye ono yamututte. Sigamba nti badde tebamanyi waali kujja kubasiza busazi nkatumutte. Noli otalo wakagwa wamuli Trump nga mugamba nakuonyeza what we call an ignominious death. Nakuonyeza okufa obubi enfe embi. Naye lulize yayagala mu Trump n'amugamba mumugyewo yawo. Khomeini yatiddwa but mbuuzani agenda okifunamu simple. Ani agenda okifunamu? America egenda kuluzinga. America egenda kugenda mu kye entanglement. Olutalo terugenda kugwa. Yes, either kati ina kuteesa oba nalabye propaganda yabadde ayita nti Iran yagala kuteeseganya n'Amerika. Nasuubira. Era Iran nedda. President Trump musuubira yakivuga ekyo. Omanyi Iran erimu Uganda 7. Okuzigamba nti nja kuzimamirira bomu yonna ngisirise si kyangu. Erimu ebisozi. Ezimu launch silos zino za missiles ziri mu nsozi. Zotasobola kudetectinga mangu. Nobo detecting okugikuba ogijjewo nga tekisoboka. Ebirala birole ebikasuka missiles kiyingira biparkinga mu nsozi wansi. Kivayo vine kikasuka missiles ne kikola ki ne kiddayo. Ina stockpile za missiles nyingi mu bisozi. Okay. Russia eriwa ne China mu kubanga twabadde tusuubira ebbanga lyonna nti Russia ne China bajja kuyimya ne munywanyi waabwe. Tebasobola. Naye bonna basirisa kujjako nalabye President Putin wa Russia ngagamba nvumirira yakomye mu kuvumirira. Nagamba Kongo vudde mu propaganda w'ekicommunist. America tesobola kusooka wantu Russia neyingirawo ba China. America bantu bazibu nnyo Kongo mu byentalo bali ahead nnyo kwabo.
ate yogera ku Russia naye China yetesobolerako ddala awo tebalinyawo. Ayatollah yali yeesize kyebbanga lino lyonna. Ayatollah Khomeini jerye IRGC erinafu bwerityo sirinafu eryanyi lyayo liwa lyalabikiddewo but lyalabikiddewo ne missiles gwerinda olabe yakakuba base maker yakuba amawanga ameka mu Middle East gawera nkulayira agenda kusustaining emyezi 3 noba nayagala 3 gujja kutokota ngomanyi damage ali mukola ku economy zaawo anti olutalo teruba one sided kituufu nze nyinza okufa nga commander in chief eno nini eri wajja kufa eba generals botegendereza bajoga omulangira we Saudi obo wa God forbid nende bamutemudde mizirwe mukutte mu lutalo teyatasobola kufa kasitobera kumpi ne mundu wezitokotera baba asobodde to engage 7 countries nga kuba base zaza bena ba America buli weri tomunyoma after that immediately after such a decapitation officers no bakubye ne busajja ne bubango ng'ennumba Iran ina capacity maintaining sustaining emyezi 3 ate kankunyonyola America tegenda kuteeka majje kutaka boots on the ground nkulayirira America okuvunika government ya Iran ebayita gukufirwa abasirikale emitwale na is it worth it singe bateeka kutaka kutaka bajja kufa jo batugenda nti bana bebafudde ekisooka okufa mu lutalo gwa mazima ge gasooka okufa olowooza namba ez'okubanga of course President Trump yagamba nti it's even likely to increase tinambe ene abala bakyasobola okufa nene okusinga awo emirundi mingi but kyengezako okulaga nti America teina yinki kati yani aduumira okudumira ki abasirikale ba Iran abali mukola obulumbaganyi mu Middle East kugambye the challenge ensobi gye bakoze okujjawo commander in chief ne bajjawo ne minister wa defense ne abadde nga joint chief of staff chairman nga CDF kali kati ne baleka zino departments the IRGC ng'erirwayo and the junior commander ya Iran Army ng'erirwayo walo gye bayita the Qud forces nga zirirwazo Qasim Soleimani yali akulira ennyo Qasim Soleimani yali commander wa IRGC stroke Qud forces nazo zirirwayo walo militia bajitani barrage but something there is a militia nayo mukwata mundu bali kulwayo ne police eri kulwayo so ekyo kibinyo nti balese chaos mu Iran munda kati n'okubira nga tomulina and it's very unfortunate okiba kituufu nti ne Mohammed Ahmadinejad former president bamuse ne mukibanga mukyagenda maaso nations ojja kwesanga tulinga Somalia oyina ejje lyabamukwata mundu eriri decentralized nenga toyina figurehead goyogera naye that's dangerous. Iran Ayatollah Khamenei obukulembeze bwe badde busuka border. I don't know how Americans allowed him. Ebadde nga idea. Pakistan wali abashia milioni 26 bakiriza Ayatollah Khamenei abo wale balumbye consulate ya America. Yes. India wali abashia abakiriza mu Khamenei Ayatollah Khamenei. Chovola abatadde flaga ya red ku muzikite com. Wajirabye? Kongo. Com ajita com QOM kibuga bakiyita. Walufu omuzikiti gwe bataddeko flag ya red. Eyo flag yasooka okuwanikibwa mu mwaka gw'olukaaga. Nga muzzukulu wa Nabbi Hussein gwe nkugambye Ayatollah gwayogerako ng'agenda kulwana lwe yattibwa mu lutalo. Yattibwa mu ngeri gye bagamba etali ya bwenkanya ne baraisinga flag eyo. Ne bagamba eno flag buli munagiraba nga tugijjengayo mutegere nti abassa Imam Hussein tubalabye abatta Imam Hussein balabise tulina okubakolako revenge. Kati abashia buli balaba flag eyo bategera abatta Imam Hussein mu mwaka gw'olukaaga balabise. Yes, it's a very abakesi ba America aba CIA n'aba Israel aba Mossad. I've seen so many conspiracy theories aganti balabika bali basensera dda mu bungi wano mu Iran. Do you subscribe to some of these theories? Yes, I do. But Nadala Mossad, for them, majority of them are Jews. Ate Jews, kasita bafuna muka intermarriage n'Abarabu banachi, you can't even know kubana. Nti ono Mwarabu mu Persia ne bamuki oba muki. Nadala Mossad banji. Ate bayivu nnyo babera baba indoctrinating kuva mu buto kukola bukesi banji, they are professionals, they are everywhere. Ne CIA bana batuuze aba Iran nyina passport ye Canada, passport ye Bungereza,
passport y'Obufalansa majority of them are CIAs. Well, tulina footage mungi nnyo producer fajja mutulaga ku kigenda maaso mu Middle East eyo. Naye buuza mpaka kati ono omunyago. For example now, kiki Iran kyefuna mu kukola obulumbaganyi ku mawanga bwe bali obumu mu kyondo kya Buarabu nga bwe tulaba. Because since then tulaba ekiri Bahrain, ekiri Saudi Arabia, amawanga gonna agali mu kyondo kya Buarabu gali ku bunkenke. Tosobola kutuuka ku America kosa mukwano gwe amulajanire. Awo America economy yawo sente zeyagala zejjamu nemu ebyola facilities bakuba za government ya America mahoteli biki. Yes, kati yo bamanyi nti awo America wo hunting ground yawe tagenda kuleetera buzibu gana amawanga gonna agamuliranyise nga naye tegamusobola. Kata UAE bagenda ge mawanga galina abasajja ab'ekyejo fe abasunni abashia baga tetulina abasiraamu. Kati kwa bashia bamanyi gwe toli musiraamu kubanga oli wamalalala osiba matayi oli mwamachate kyali kuba tosobola kulwana jihadi. Omuntu asobola kulwana jihadi tebambala mu magezi atasobola. Kati kwe kungosobola jihadi. Kati musinga sikisibo singa mu diary ina muno okuchakala akawungezi. Akawungezi musauna wone. Ne abashia abera nakaladi mu ngaladi. Abashia ali ku jihadi. Kakati kankubulire. Kata bagula echume enyonye y'omulembe oba Saudi Arabia oba Dubai nenga abanagivuga bamama banajo operating bapangisa Pakistan abana we bayine ekyejo amajego okutaka bombe Sudan bawo tebamusobola tebamusobola ono ate kankunyonyoli bageze bagambe tujja wansi ajja bakuba bayise bubi kubanga bali balwana genda mu ggulu. Kati Kameni yagenze mu ggulu Ayatollah Khamenei banamuziika ne maiti obatagiteeka obukumbi bajja giyuzayuza bwe baali baziika omusikawe gwe yasikira Ruhullah Khomeini helicopter yakka wansi bajje mu maiti bagitwale mu ntaana abantu ne bagikwata maiti bagiga jambu ne bagiyuzaako engoye zonna nga buli mwayagala kakagoye k'omuzira agenzi wa Imam Hussein waggulu Imam Hussein gyali maiti ne bagiddusa ne bagizayo bajja ne bagiziika kiro. Bo ayafiiridde muno bamulaba nga agenze awali Imam Hussein. Nera balinze chovola jeno gundi bamutta ne bamugamba sebo kati gwe jenada gwe mudumizi wa ulire sanyu ngali mutaka banaye. Nze ngenzewo. Kati atebe bayina abalwanyi ba wansi abaredo genda wa Imam Hussein banji. So kati bo bakirizo yagenze de wa Imam Hussein balibona kati koloza lero gwe ye kati kyayagala akwate ku mubiri ku maite ati yekola ati boche bafa singafuna omukisana akwata ku komeni singafuna omukisana akwata ku komeni ati na yesiga ati abamaze. That's how they've been looking at it. Abashia basajja bakamba Kameni no yani mu bulamu bwa bulijjo anti ekiga staito ya Ayatollah taito ya dini ye mbaka sallallahu alaihi wasallam yamala okufa ne batandika kukiririza ne bagamba no tugendeye ku aye gamba abasikabe abamanyi be basika bannabbi ne bagamba mufana singa ng'okusoma obuyivu ne tulaba nga nyikidde nnyo oyo abasande okuba omusika wa nabbi omutuufu neera bo mu ngeri ekishiya oyina level k'otuuka ne bakuwa either oba Ayatollah oba Grand Ayatollah ate tebali mu Iran mokka bali ne Iraq nawa. Yes, naye ne bagamba nti omubaka ne bakalifate sibe ne Ali tebaali bakulembeze ba ddiini bokka babanga ba commander in chief. So ne bagamba buno bwa Ayatollah bwino gendako ebyo abuyinza bw'ebyobufuzi bunywere bulungi naye nga Ayatollah kabakabonero ka Katonda ku nsi. Ayatollah akabonero ka Katonda ku nsi ne bwakugamba nti genda wali bakuba essasi ogabugambye Katonda bw'asiimye oteeka obuteekisi mu mutwe ne bakuba essasi n'ofu. Ayatollah kati bo nga bamulamu kapasi kyovola ne bwe yamala okubeera gundi commander in chief president tebaddamu namukkiriza kugenda bweru yaliko president kinana mu but bwe yamala okubeera supreme leader kinana mpaka kinana mwenda but bwe yamala okubeera supreme leader tebaddamu olugendo lwendozo lwasembe balwali China tebaddamu mukkiriza fuluma gwanga kubanga nga abantu abatali batukuvu bajja mukwata mu ngalo ekitiibwa kye akabonero ka Katonda kakwatibweko mu ngalo. Neero ya surviving assassination nga akyali president nga
tanabeera supreme leader ng'akyali president. Abamu bagamba radio call y'omukuumi we yalimu eryanda lya bomu, abamu bagamba namawulire gajeti gyali amutadde mu maaso ye yatulika naye waaliwo okutulika n'abeera mu kkoma ne bamuggyako n'ebyuma mu ICU nga parus zizikiridde ddala bwe zadda kyova mukono gwe gwa ddyo gwadde gwasanyalala kati ne bagamba olaba n'omusajja gwe baali basseeko ebyuma ng'afudde yamala nadda engulu kati tozannya n'abashiya bamutayiminze batya nga ali ne bakomanda be bonna batudde bali wamu yanyoomye omanyi waliwo kye bayita success after success kireeta okunyooma ate kissa nnyo complacent gundi omugenzi tumwine yakiyita hubris syndrome kirwadde omuntu kyalwala ng'afunye obuwanguzi afuta obuwanguzi yanyoomye n'ayita ndowooza yategedde nti yafunye intel nti Abamerika baleekera okulumba nayagala ayite bekikwatako ababuulire ebisembayo baadde bagamba bamu nti yali adde agezaako to dress down meeting yabadde yakudressinga down buyinza nti bwenfa ono yalumira amagye bwenfa ono yababeera interim supreme leader ko obuyinza obwabwe bulina okulama bwenfa yadde ayagala to dress down kati time ndowooza gyadde afunyeyo okumulumba abayisirayiri ne bagamatiza Amerika nti abasajja batudde twanguwemuko katono yes naye nga yanyoomye n'ayita meeting osanga gyantadde mu mpuku wansi mu banka somewhere oba meeting gyantadde ku mitimbagano emirala yanyoomye n'agiteeka okumaliriza Iran tuli owayikompola kubanga nayo byeri mu kusuula ne mu ggwanga lya Isirayiri lyennyini olowooza balina denje yamanyi basobola okukola mu kiseera kino yamanyi Netanyahu namulabe Benjamin PM wa Isirayiri nga atendereza Trump okubeera president ensigo etalabangako akyasoose but naye ate bali bakasukako ebikompolo eri ewaabwe Isirayiri yo bajja gimalawo watabawo ntenseganya omanyi Isirayiri erina defense systems ez'omulembe naye ebikompolo ebyo volleys baziyita volleys biyitamu bitya mu defense system basooka drones bakorom bagita corridor volley mweyita libanga olukuubo kati bamanya nti wali twagala kukuba defense kati bali ministry ya defense waliwo defense systems ne basooka bu drones buno obujja butokota kati defense systems zine nezeenasula ne zibukuba ne zibeera depleted kakati batayiminga nti kakati zirabika ziri depleted ballistic missiles mwe ziyita mweyo corridor ekyo vola abatoyinza kuziziyiza drones ezisooka ne mukuba drones missiles ne ziyita mu corridor ne bakubawe kyebagadde okukuba so Israel ggwanga tono liri concentrated buga Tel Aviv teriringa Iran eri mu Uganda 7 Israel kimu kya mukaaga kya Uganda so they can easily finish Israel they can easily finish Qatar they can easily finish Bahrain they can easily finish UAE mu dakiika webale akadde kawedde olevo kusaba tubage basibe bulungi bana msibe bulungi tumaliriza webale atambudde naffe olunaku olwaleero